Webala okoma ku financial literacy in Uganda, nze namanja Miriam. So tukyali mu series yaffe ey'oku investinga in stocks. Bambi obeera tonalaba video, genda olabe video bagiyita introduction to the stock market. Genda osooke omanye stock market ki ebigirimu nga tonaba na kufuna kirowoozo kya ku investinga mu stocks. Yeah? So olunaku lwayo tugenda kutunuulira tutandika batya actually oku investinga mu stocks. Eno video egenda coveringa both Uganda market ne international market cause bangi ababadde bagamba ntandika atya oku investinga mu Uganda Securities Exchange, abalala ntandika atya oku investinga mu US shares. So eno video egenda kukwataganya sides ezo zonna. So mu kusooka kwa byonna okusobola oku investinga mu Securities Exchange yonna, ekisookera ddala ogenda kwetaaga omuntu gwe tuyita broker. Ono si muntu buntu wabula company. So nga bwe nagamba tosobola kwetuukirayo gwe wennyini mu stock exchange, wabula broker ono gw'obeera okyuzinze agenda okutuukirayo akukolera business ezo zonna z'obeera osazeewo. So buli stock exchange ebeera ne registered brokers. So mu Uganda tulina ba brokers ab'enjawulo, UAP, Crested Capital n'abalala, wabula ba brokers bano eno bali registered cooperatinga mu Uganda Securities Exchange, wabula tebasobola cooperatinga nga ku New York Stock Exchange. Awo beera olina okufuna ba brokers balala. So mu international market kangambe nga aba US, UK tuyina nga Trading 212, eToro, Robinhood, Interactive Brokers, bo bangi nnyo aba operating mu markets ezo ziri international, wabula nabo still tebali registered ku operatinga mu Uganda Securities Exchange. So nga bwolaba tulina ba brokers options nyingi, ba international brokers n'aba Uganda, wabula omuntu amanya broker ky'omutuufu gw'alina okonsideringa. So tulina ebintu bingi bye tusobola okusinziirako okusalawo broker ki omulungi oba eyandibadde best option oba investinga naye. So osobola consideringa platform broker gy'alina. Platform ye software agenda okuyambako okukola yo trading activities. So platform eno erina okubeera ng'eri user friendly, kubanga omuntu ayinza okubeera ne platform naye nga tomanyi wa tradingira wa, tomanyi account yo girabira wa balance aliko, tomanyi investments zo ziri zitya, such things. So ufuna broker nga alina platform eri easy to use. Ekirala platform erina up to date information. Platforms zino eno zibeerako amawulire agali mu market. Ngenda kuterako maybe ku screen nkulage eToro platform ebigirimu munda, kulage buno buli ekigwawo mu market babeera baku updating platforms so that gwe nga investor omanya ki ekiri mu companies eziri maybe potentially zosobola okuinvestinga oba zoyinamu already investments. Ekyo kikuwe okulabirako oba otunda investment yoba holding oba ogula ebirala such. So platform erina okubeera ne up-to-date information for the good of you the investor. So n'ebintu ebirala bingi by'osobola okonsideringa ku platform yokka. Ekyokulala ze products broker ono za offering. So mu Uganda market tuli limited to only I think corporate bonds ne stocks. But then wolaba international markets kangambe nga New York Stock Exchange, ogenda sanga nga kuliko nga bwe nagamba, ogenda sanga futures and options, ogenda sanga ko ETFs, ogenda sanga ko stocks zennyini, ogenda kusanga ko bonds eza types nyingi nnyo. So ogenda kwesanga si buli broker mbwalina companies ezimu zeba kuyamba okuinvestingamu. Abamu tebalina, ayinza okwetaaga ETF nga ono broker watagiyina, so such thing. So olina okumanya ki ky'oyagala okuinvestingamu first nga tonnaba kulondawo broker ki gw'oyagala. So omanya ki ky'oyagala okuinvestinga n'okebera ku platform ya broker oyo oba abiyina, oba takiyina then oyo si ye broker agenda okukolera. Ba broker abamu balina ne platform ng'eri one stop center, ngambe platform yemu gy'osobola okukolerako yo stocks trading, platform emu erina crypto, erina forex, such things, so that oyina variety gwenga investor. So that is also a good option to consider broker ki oba okuchoose. Nga mu Uganda of course options ezo tetuzirina, so it's easy to choose. Ekirala ekyokuconsideringa ze fees. Ba brokers abamu balina deposit fees ng'oloadinga ku account yo, balina withdraw fees, balina
account maintenance, balina conversion fee obeera investinga mu currency endala okuva ku account yo. So good enough fees ezo zibeera published ku sites zaabwe ne mu platform yennyini. So olina okusooka n'olaba bigero ki bye balina n'ocomparinga ne ba brokers abalala, so that choosing omuntu alina fees entono so that you get the best value for your money. Ekirala ekyandibadde important customer service. So many things can go wrong in the stock market itself. Like oyinza okuplacinga order yo ne bagideliveringa at a wrong price, I think. So considering comments by users abalala ze bakola ku ba brokers baneno, so that wolaba broker nga alina rating in full, alina complaints nyingi nnyo, then better to avoid such kubanga ogenda kubeera frustrated. So ekirala consideringa ne minimum deposit on account, especially nga wakagulawo accounts. Mu Uganda osobola okuinvesting even from as low as $10,000. Okutandika okuinvestinga mu Uganda weetaaga just to buy a minimum of 100 shares mu company yonna gy'osanze, but MTN etandise ne minimum of 500. But those other brokers, especially on the international market, kangambe nga eToro olina kutandika na $1,000. 1,000 ezo si zonna mbu nno ogenda kuzinvestinga, wabula ze beetaaga okuopeninga account yo, then ojjeko ku eyo balance eriko account yo nga bw'oinvestinga mu bintu byonna by'obeera osazeewo okuinvestingamu. So ekirala ekyokuconsideringa ze transfer costs, especially ku ba international brokers. Weesanga mbu nno engeri ensi gyegenda ng'ekula, more brokers are coming on board, so ogenda kwesanga mu scenario nga waliwo broker omupyaze alina products nungi, alina fees ntono, so ng'oyagala kutransferinga portfolio yo nga bw'ogina mu broker omu ogiteeke munda, there is always a charge nga tonnakola kintu ekyo. So it's better ogimanya at the start, and also how to transfer your portfolio nga tonnaba nakutandika kuinvestinga na broker yenna gw'obeera osazeewo. Okay, so those are some of the essential things byendowooza mbu wandi considering nga tonnachozinga broker. They apply both international brokers n'aba Uganda. So nga tuvudde ku ba brokers, ekyokulala mu Uganda nga tonnaba kuinvestinga weetaaga kye tuyita SCD account. So osobola okugulawo SCD account mu ngeri ssatu. Esooka osobola okukozesa broker wo ng'okyuzinga, osobola okugendayo either physically ku offices zaabwe, oba osobola okuyita online, maybe by contacting her through email, that can work. Ekyokubiri osobola okukozesa USE, Uganda Securities Exchange self-service portal. Endala, especially about investing in MTN, osobola okukozesa code the 165 ngenda kugikuterako era ku screen, olaba engeri gy'okozesaamu code eno okugulawo SCD account. So kati kankudemonstrating engeri y'okukozesa the self-service portal eya Uganda Securities Exchange. So kozesa easy portal, ngenda kuterayo link wansi mu description y'eno video, but ogenda mu browser yo notypingamu scd.use.or.ug egenda kuleetera screen eno nga bw'ogiraba bweti. So obeera oyingiza ogenda nene wali create an account or creating account empya, bagenda kwetaagisa just kuteekawo mannya go ne email address yo, then bagenda kuweereza link ku email address of verifying account, then egenda kukomyawo ku screen eno nga bw'ogiraba. So bw'omala ogenda kuyingizamu email yo, oteekamu ne password. So bw'omala okuyingizamu password gy'oregisterinze nayo, ogenda kutuuka ku screen efaanana bw'eti. Erina market information, wanene waliwo company accounts, okulirawo just account ebeera ya company. Wano bakulaga just current IP or current kuliko just ya MTN nga bw'ogiraba. So wansi wanene wali live market, bakulaga companies eziri listed ku Uganda Securities Exchange ne ku price ki. Eno price ebeera ya per share mu company eyo. Bakulaga ne last sale ebaddewo, last transaction ebaddewo mu account mu market. So these are the only companies zitulina eziri listed ku Uganda Securities Exchange ne prices zaazo. Kati tuli mu kugulawo SSD account.
tuli mu kuggulawo SCD account. So oddayo wanene ku dashboard olaba wanene wali portfolio summary, waliwo how do I open a CDS account ng'okilikinga awo. W'okilikinga waliwo zineno bakulaga details ezeetaagisa okuggulawo SCD account. Bakulaga mbu nno okuggulawo ogenda kwetaaga information eno wansi. Eno information y'emu ne gy'ogenda okwetaaga ng'oggulawo account ne international brokers. Ngenda kugamba just ebimu ebiyitamu for the international brokers. So ogenda kwetaaga personal information and eriko just your name, date of birth ne national ID oba identification yonna gy'obeera oyina. So you can either use your passport, but bw'okozesa national ID kigenda kusavinga ebintu bingi nga bw'olaba wanene ne bagenda okusaba proof of address. Since national ID eriko address you won't need to provide any evidence of that. So bakulaga mbu bajja kwetaaga that proof of address, bagenda kwetaaga your source of funds, then bagenda kwetaaga ne your bank details kubanga the only way you're going to invest is depositing money through your bank. Ne bw'onaaba otunze your investment, sente zo zijja kubeera zina kujja ku account yo. Ensonga lwaki olina okuprovidinga your bank information. So ebintu binene babyetaaga mu soft copy okukozesa this self-service portal. Biteeke mu biscanning, then later ojja kuba just obi-uploadinga mu eno portal or choosing a broker, then bajja kuweereza notification bwa account eri open and then you'll start investing. Kati for international brokers, yes, bagenda kwetaaga your identification documents. Bajja kwetaaga proof of address. Kati for international brokers tosobola kuwa your national ID because it's so hard to verify at an international scale. So kwabo batera okwetaaga your most recent utility bill kubanga ebeerako address. Basobola okusaba your lease document. If you're living outside Uganda, usually oli tenant babeera ne that tenancy document which they usually call a lease. So eyo gyoba providing. Basobola okusaba your tax filings kubanga zibeerako address. Anything ekiprovinga your address bajja kikusaba. Ekirala for source of funds bayinza okusaba your bank statements. Abamu bajja kugamba just listing your source of funds ogambe maybe employment or business, but some will go further to ask you for your bank statement. So be ready to provide that. Yeah, wobeera oyagala ku investing an international broker kangambe example ya eToro Steel obyetaaga mu soft copy tewetaaga kulinnya nyonyi from Uganda. Obyetaaga just mu soft copy oby-uploading mu site yaabwe, then abamu ba brokers n'aba Uganda bayinza okusussaawo a few hours oba 1 to 2 days, then later bajja kuweereza notification mbu account yo eri opened. So once you get the notification ng'oloadinze ne account yo on the broker side nga kuliko sente, yeah, then you're ready to invest. Okumanya kiki okuinvestingamu, that's a story of another day. So mu video eddako tugenda kutunuulira questions abantu ezibasinza okwebuuza ku this MTN IPO. Abamu bakyali confused, so yeah, I might help you understand something ekibadde kikonfusinga, so don't miss that video. Yeah, bye bye, thanks for watching.